Wetogera kati eyabadde omusibe wa National Platform omukulu Ssaanya ono nno nga yakakiddwa n'ayogera ebigambo ebitabadde birungi eri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bwe yabafeera nga bwe yabalimbanga. Wetogera kati ate ali mu kwejjusa ekyamwogezezza ebigambo ebyo. Agamba nti yabadde abyogera nga tannafuna ssente z'ebbalamu z'abadde amusuubizza n'okutuuka kati tannaba kuzisasulwa. Olwono asaba Bannayuganda ffenna tumusonyiwe asobole ate okuddamu okutambula naffe n'enkyukakyuka nti byonna yabikoze yabadde nsobi ya njawulo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera okubajjukiza n'okubategeeza nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe, naye ate ebikolwa bya Ssaanya n'ebigambo byayogedde olunaku olw'ejjo kyatulaze nti abantu abamu tuli nabo naye bo tebali naffe. Kale bwe tutyo ne tusaba tukwataganire wamu tutabe nga tutambuza ffe okutereeza eggwanga nga ffe Bannayuganda abayaayaana okulaba nga tulina enkyukakyuka. Naye bwe tunalowooleza okukwatako ku bantu abamu abalina ebigendera byabwe ebirala kati balina kigendererwa nnyo kya kukyusa ggwanga, tubasuubiza nti batumalamu nnyo amaanyi ne naffe tubalage nti tukyali solidi era tubalage nti tukyasobola otambula era tubalage nti Uganda esobola okwegattako mu nga bo tebaliwo. Naye nga pulogulaamu ya Soroti buli ku makya ssaawa 12 tugitega era nga tumulaba buli ku makya akeera n'atutumira n'atulaga ensonga zaffe zitambula. So olwaleero excitement eno gye nnina mbadde ssuubira nti ngenda kuva mu kkomera olwaleero. Nze nakedde nga nze mmanyi pulogulaamu zange za kutambuza busibe era nga bulijjo bwe tubutambuza. Naye jjolo nayogerako ne Jennifer ne mugamba munnange yogera ne Pulezidenti kuba yabimala wagamba nti mutuufu asobola otusonyiwa. Ffe twali bavubuka abeeyiya banneekolera jjanga abatandika okweyiya obuyiiya mu ggwanga ne tuyingirira ebintu ebitatukwatako, naye kakati tugenda kulokola abavubuka bangi era nsindikira abavubuka obubaka buno buli gwe kasobola okutuukawo kamutuukeko. Sitamidde mu byokunywa bye ntadde wano tekuliko mwenge, nze ndi musajja musiraamu sinywa mwenge, njogera ndi mu mayindi zange 5. Twawubisibwa bannabyabufuzi ab'effujjo Bakyagulanyi abeenoonyeza ebyabwe. Kyagulanyi togenda kukulembera ggwanga, tosobola bw'oba tosobodde kutuyamba mu kkomera, tubadde mu kkomera nga tulya kawunga ka prison nga tosobola na kujja kutukyalira. Mutabani bo ng'ali bweru wa ggwanga omugulira moloka mpya, ffe nga tuli mu kkomera tuli akawunga aka prison akakawa nga tosobola na kujja tukyalira. Olwaleero ng'otugamba tuleege omusango gwaffe guno Kyagulanyi abadde agufunamu ssente empitirivu ng'ayambibwako Musisi ne Katana. Buli kooti lwabadde etuulya buli muwagizi wa Nuupu era wano nsinziira wano n'ensaba gavumenti buli muwagizi wa Nuupu Kyagulanyi amukolako omutwalo gwa $1 ng'agenda mu bazungu n'ayonoona Uganda yaffe n'ensi yaffe ennungi n'agyonoona mu bawanga g'abazungu. Kyova olaba ng'eze Koligera Kyagulanyi yajja we yasooka otukyali yagamba nti buli we twekalakasa mu kooti kimuyamba n'atambula mu mawanga g'abadde talinatuukamu ng'asindikayo bifaananyi byaffe ne baba nga bateeka ekkoligo ku baamongo. Kyagulanyi yennyini byava mu bigambo bye yajja eruzira ne tumugamba munnange ennaku ng'etukoze eki ng'etuyinze tuwulira twagala kudda weeru n'atugamba nti muwoze omusango paka lwe munaawangula gavumenti. Tusuubira nti mu bbanga ttono tujja kugiwangula. Naye n'agamba nti bye tukola mu kkooti okwekalakasa okulaba ng'ateekayo ebifaananyi by'abasibe abazungu bali bambi engeri nga bambi gye batategeera bifa wano ne bawaliriza okuteeka kukolingibwa gavumenti. Era nsinziira wano n'ensaba General Yoweri Kaguta Museveni akalulu ka 2026 ekibinja kino kyotadde eky'abantu n'abamu ku basigaddeyo wadde bafuula nti bakyali bagumu. Ekkomera sirirabyemu mugumu, nze abadde asinga okuguma era nga nabo bennyini bakimanyi. Bo bennyini abannuupu bakimanyi nti mbadde mpajiruwaga mundu mmenyi. Era Kyagulanyi okuva we navaayo n'enjogera ebyo yasirika nasalawo ogwo mu mwangu sirisi ne mugamba nti totukolerako bya bufuzi. Naffe tulina abaana, naffe twagala okuba obulungi era njagala okulabula Kyagulanyi akendeeza omutima omubi gw'alina nga bw'ayagala okuba mu bulamu obulungi. Naffe bwe twagala okuba mu bulamu obulungi. Emmoloka etayitamu masasi gy'alina. Gavumenti eddembe lye yaleeta emirembe gye yalwanira wano gy'ayimirirako n'akikinala n'atandika okumuvuma n'alaga nga bw'atasobola, naye ng'emagere waasula amasirikale abakuumawo ba gavumenti. Emmoloka gy'atambuliramu Joel Ssenyonyi amafuta agasasula ga gavumenti. Olwaleero ne bavaayo ne bakolokota gavumenti nga bw'erina okuvaako nga bo bali mu bulamu obulungi. Kakati obuuza Kyagulanyi nti gavumenti egende emirembe gye yalwanirira wano General Yoweri Kaguta Museveni emirembe gye yaleeta mu Uganda Kyagulanyi gy'akozesa n'ayimirirako
Abantu abali mu kugamba nti obe mundu eto ekiri eGaza ne kimala kituuka wano abamu Uganda bagiddukamu. Twebaze olw'emirembe gavumenti gye yaleeta kuno. Obirabye ovudde mu kkomera? Ndabyeko. Ovudde mu kkomera oba wabiraba tonaba nagenda mu kkomera? Bwe nali sinnagenda mu kkomera nalina endowooza endala. Naye ate bwe mbadde mu kkomera nendaba kyennyongedde okunzi nendaba ebintu nga bwe bitambula. Nti twali ebweru oba oli awo n'abavubuka bangi abali mu kategole yange. Abali ebweru abakyali ku byeffujjo simanyi bobo nze najjangako ne piki ekizoozi ne neetimba ebipande oyo akimanyi bulungi Sky Soja nangamba omusajja abeerewo muzeeyi agende naye bwe tumala nga Bobi Wine asoosaayo ffe ne bakubafa amasasi Erega ko ekyo egola. Nali naye ngagenda ko ekyo. Tugenda tukole obuvuyo. Oyira polisi amafuta ona. Naye yageeyira nakola n'ekibiriti. Kakati ono Sky. Oyo yennyini nali naye. Ekira. Kiralo. Kakati bali bakutepikiye ngagala ko ekyo. Sekyenjisaba abavubuka bangi bwe tugenda okulokola. Kuba abantu bangi bali mu bintu eby'effujjo. Abantu bangi abali mu kintu kye balimu nga tebamanyi bulabe bwakyo. Ekkomera ne waba Kyagulanyi ne bamusuulayo wiiki emu asaba ekisonyiwo ku kyendabye mu kkomera kyaligita ebyo aleekaana simanyi gavumenti naye ne bamala bamuvuba ne bamuteeka ku kyembaddeko abantu abali mukunda ekaanira nti simanyi nakola ekikyamu amala omwaka gumu mu kkomera ne yeetowaliza gavumenti naga atuteese ŋŋambye Besigye yakamala mu kkomera ennaku 3 naye buli omu okumanya oba bagamba nti walungi lwaki tebamuleka n'amira emmere n'abeerayo okumala omwaka mulamba naye buli ndabye ababaka ba palamenti abatavaayo ku nsonga zaffe olwaliro nga balaga nti Besigye alina kuyimbulwa nga kooti gye bamutaddemu gye nabaddemu kitegeeza nti waliwo ebyana n'agaana buli kitongole atwogerera ku nsonga zaffe ne kooti y'amanye gye batuteekamu Olivia Lutaaya avudde ku ndagaano kubanga Olivia Lutaaya nze muwa amagezi kubanga ekintu kye twayingiramu olwedde emisango twagiziza ate gavumenti nsuubira nti ali yagadde ebaayiro yeegule akkirize tukkirize tukwateganye ne gavumenti eri mu buyinza tusobole okuyambibwa. Amin. Welire kamere wamma. Okomyewo ogenatandikira ku ki? China. Takyayina myaka ena mingi. Kali ya kuvya jeno. Bagenda okunsiba nga tulina abaana babiri n'omukyala wange. Bakusiba? Bagenda okunsiba nga nina omukyala maama Asumaani n'abaana bange. Naye kaakati we bansiba omukyala bwe bansiba ati naye n'akola ki ndowooza embeera n'emulemerera. Mutabani wange Asumaani simanyi waali baŋŋamba nti alabika alonda bucupa. Kaakati we twali tugize akapolotika ffe bonna baatwalaba mu kkomera nga basendawo bino ebikwekweta ebyajja ebisenda. Tuli ku zero level. Tusaba gavumenti etuyambe. Tusaba buli gwe kikwatako tukyali baana bato bavubuka abasobola okuteeka ettaffaali ku Uganda. Tusaba Genosale ne First Family yonna nga mwegizingidde nyinza obutayogera muntu sekino tusaba Geno Muhoozi Kaine Lugaba tusaba Maama Robina Nabbanja tusaba Ajati Adija Namyalo tusaba Speaker Anita Amongo tusaba na buli Munnayuganda yenna asobola okukwatibwa ku nsonga zaffe atuyambe. Tusebujja maziga mayiti tulimu. Tulina wakusula Nessawa zino tuvudde mu busibe tulina wakutandikira. Ali mbeera kasana kati oluvaano ddawa saawa zino simanyi wankuli ate owayegwa oluvaano ddawa ng'omaze okulya enkoko. Nze oluvaano simanyi wenzira kubanga oba ntadde wali wano wentuukidde. Omukyala full figure yagambye nti baba batadde bisooke mujje bisooke mbaweemu ku kijjulo tunalaba ate ebirala naye nga tukyali awo tukakkaniddeko wano situation esooke ekkakkane kubanga mu butuufu tubaite tubitegeera tutuuse mu nsinga buli bimu tubiraba nga byakifuula nnenge ebintu bye tubadde tulimu eri mu kkomera ate eno obulamu bwe kuba eri tubadde twebaka ssaawa 9 ssaawa 9 ez'olweggulo ffe eri tuba twebase kati teebereza abantu abebaka essaawa 9 badange biringa ebisesa naye ate ebika byamaziga tubadde mulumwesiramu abantu 12,000 ekkomera bbiri sirina nva mukkomera naye sirina muntu gwe naaligambye nti bamusibe ekkomera bbiri homosexuality ebisiyaga mukkomeramu ebiri tubadde mu bulamu bw'abasajja nga baagala basajja bannaabwe nga laba asa teri afaayo ku ekyo nga yembeera olusikijja olw'omujjuzo oguli mu kkomera
kwegamba ekkomera by'ebintu ebiri mu kkomera neetaaga kutuula nebinnyonnyolera emyaka 4 kyendabye mu kkomera era kyekiri omuntu kyoyinza okusanga n'omusanga n'asirika nonga nti mumuleke nasirika gyali naye yasirika tulabyeko kyetulabako fe abawagizi bannuko tubadde na mu kkomera ndowooza lya mirundi 2 kuba tubaddeko ne mu toki ey'obwongo era twaniriza kiri ekyokuba nti baagala otutwalako ekyankwanzi eyo enteekateeka eyo tugyaniriza twaniriza enteekateeka okuyigira mu nteekateeka za gavumenti omuli parish development model n'ebirala tusobole okwekulaakulanya kubanga ngaera awe mutulaba teebereza omuntu amaze mu kkomera emyaka 4 ndowooza kikyaba yaleka ffe twavaayo ngaera tuli bano bantu banneekolera gyabo abantu balina obulimu obutonotono kati tubira nti era mu bbanga tono tusobola okudda eruzira kubanga mu butuufu tulaba nti tuba tuli mu bbanga. Okay. Ndakiika ndowooza ng'emutufuneko obugambo bwa presidential advisor. Mami briefing yo madamu esembayo ndowooza tugalewo. Mpozi nze okusooka ngenda kwebaza omukulembeze w'eggwanga nebaza abalamuzi bakoti y'amagye nja kwebaza meja nja kwebaza ne captain okusookera ddala bano abalenzi bakuba essimu yange nali ku programu yange kwenkola ku Salt TV waliwo sente za ggulu omukyala Dr. Aisha Kasolo alipo Kasolo alina sente za ggulu zeyali alanga okugaba nenkubiriza abakyala okwettanira sente ezo kubanga Dr. Aisha Kasolo mukwano gwange nayogerako naye sakyagala kuwaayo namba ye nga nkimanyi bajja gikuba abantu bamumaleko emirembe nasoma namba yange nengamba abakyala bagala okwetaba mu ggulo mukuba ku simu yange eyo saamanya nti nabano bwe bafuna enamba yange abali ebuzira bakuba essimu yange ne banyonnyola ensonga zaabwe naye nga mbabuuza mwe baani nga ngamaze sanya mu ID ne mugabwa nangamba ffe be baasiba olw'ebifujjo lye twakola ebyobufuzi natwala obudde okubawuliriza bampita eruzira naye amazima gali kisaagendayo basobola okwogera wano sigenzeko luzira kulaba ku baana wano wadde olunaku n'omulwa nsonga ki newala abantu okulowooza nti abano abaana mbawabbe ssente we mbataddemu ebigambo saagendayo wabula bebankubira nagenda mu kooti y'amagye nendaba abakulu bajeno ne kapiteni okumanya ensonga z'abaana zino zitambula bwe namanya ensonga z'abaana zino abaana bano balimu ebika 3 waliwo abisi ne badda abapoliisi n'ababbako emmundu mukimanyi waliwo abaana be bajja e Tanzania baali basowana abantu n'abapoliisi ne baddukira mu Tanzania waliwo nabano abaana abeeyo kyangamba abakolanga amafuta ne baagala okwokya poliisi ne baagala abaana bano ba mirundi 3 4 kati omuntu aleeyo tamanyi baana bano bikolwa bye baakola era tamanyi abaana bano bali mu katogole ki kati nze nawondako katogole eno era muzeeyi Museveni mwebaza okumpuliza n'obuvunaanyizibwa bwe yampa ate n'okunneesiga kuba bwe nagenda bwe namala omanya ensonga zaabwe nga mmaze okuva mu kooti kye bata investigation era kye mbagamba nti nemalakola kunoonya nagenda ne meeting omukulembeze w'eggwanga bwe namumiitinga nasooka ku miitinga General Sale Musale ne musaba ne miitinga General David Muwoozi era naye mwebaza yansapootinga nengenda ne miitinga General Yoweri Kaguta Museveni taata wange ne munyonnyola ensonga ezo ne musaba muzeeyi kye baali tebamwawulira ze katogoleza abaana abasatu katogoleza abano abaali bekalakasa bookya ebipiira nga baagala okwekumako omuliro kati ngono yeeyira amafuta yenna yeekumako omuliro ku poliisi namba ayokereko poliisi nabali abattanga abasirikale ne babba emmundu nabali be bajja ewa abayeekera bali be bajja Kenya be bajja mu Tanzania Mbale ewawa kati abaana abo baali bamirundi 3 kati nze muzeeyi nasobola omwawulira era bakibenjogera ono yali yankubidde essimu bana bala bonna nali sibamanyi naye yali yankubidde essimu nagenda mu kooti y'amagye omwali Olivia Utaya abaana babali 32 okuli ne babajja ekalangala abaana babadde makomera ganjawulo waliwo babadde Kitalya babadde babali Luzira n'abali Samuel muzeeyi yankakasa n'angamba mwana wange abo go beeyimiridde nkikola lwakuba oli mwana wange abo bakuwadde naye nga womanyi nti kooti esigala yeetengeredde ng'esigaddamuzi twagenda mu kooti ne tukola kye bayita
bagita batya pre-bagay ne boogera emisango gye bakola ne boogera obumenyi amateeka bazze bakola ku balamuzi bennyini kubanga General Oguti Munjika yali musango guno amwango ono kaseera abuuka emitayimba n'ayagala amutagule nga bamusuubiza ssente General Oguti n'atuuka n'okubeetamu ne mujjamu General so mu byonna bano baayogera emisango nga bazze bagikola ne boogera posoni bwe baba bakwate n'owembaale oli nga wayogedde nono wayogedde nabwe muke yakola n'abaana mugenda balabako ngenda kubanga nja nabo boogere gye bakola kuba abaana abamu baali bakolera bibbomu ebikolerere ng'abagala batwise poliisi abalala bingi bye baali bakola mujja bajja byeyogerera so neebaza pulezidenti w'eggwanga bw'asuubiza atuukiriza olunaku bajjo bwe bagenda pre-bagay bagirandula ng'abamanyi amateeka besigeddamuzi balina okubeera neyiraga nti ne bakkiriza emyaka gye badde bagenda okubasa obulamu bwonna ne bateesa basiba emyaka gye batiisa gyali 5 gwetaano ne batoolako gye bamaze kusira gyali mwena gigenda mwena ne bagitoolako ne basigaza ebbanga lyabwe gye babadde balina okumalayo which is badde balina kumalayo nga mujja naye olunaku lwajjo bankubira essimu bano bennyini be bankubira bwe bankubira ne mbagamba kankubireko taata wange ne mmukubira ne tubaako bye twogera era mu byonna mujjukire nti ssemateeka w'eggwanga ewa pulezidenti w'eggwanga okusonyiwa ssemateeka era akawali mujja kalaba akali ku fayire neteereddwako bano abaana ati kobasaata ekyo emuwa obuyinza obwenkomeredde ate buli mwaka abeera asonyiwa abantu era nakati bakyasonyiwa mu baana bano benasabira kwaliko omwami gwe bayita Sebuufu wa Payi era naye omu ku bagenda okuba nga avayolisinti mu byonna nayogedde wenaku lw'essimu nafunye okusuubizibwa n'essanyu lingi era olunaku lwaleero nagadde nife abaana bo tugenda bata nemugamba mbadde ku alien skin obadda ndi ku alien skin ndi mukulanagana kulanga tufuna production warrant tukola bilabula bingi nesagala byogerako nja byogerako awo mu maaso ate mbaddeko nekigo okulaba ku ajo olunaku era lumu olwaleero ate nga ndi mulwadde so bwe bankubidde nziruse okulaba nga abaana bano at least mbalisiivinga lwansonga ki ona tewali amanyi wadda ona tewali amanyi nyumba ye weyali ona tewali amanyi mukazi we waali nga bw'obalaba n'engoye ze balimu ze balina ona badde mu jaketi yawe naye nga gisudde nolwekyo nti nyongera okubira omulanga bakama bange kuba nange mumanyi munange ni mukazi atetenkanye obuteteeka naye tulina projects nyingi ew'omukyala ajatuzya namyalo kifu muzzukulu ate mulungi akwasaganya buli muntu kifu muzzukulu nkukubira omulanga okwaniriza abaana bano betegefera bongera okwenenya betondera bajjeno bonna betondera abakulembeze b'eggwanga betondera baministers betondera ne bannayuganda bonna olwebyo bye bakola nga bagenderedde olwebyo bye bakola nga babimanyi naye mu byonna basaba second chance basaba Jerusalemu sale babazaali okusinza we bali tebamanyi nakiddako eyali avuga pikita kyagirina yalina amaka waabe yali apangisa tatapangisa wadde omufaaso tagwina tukubira abazira kisomulanga bonna basobola okubakwasizaako nobaa bakukola nga ate batandika omundi muntu atandika ne ka bizinesi kyoba ka bizinesi naye nalina idea nga nsaba pulezidenti w'eggwanga wansi mama Mire Babalanda Faruku Kirunda office of the president Aji Yunus Kakande tata waffe omulungi Uncle Abbott mukyala Robina Nabbanja prime minister speaker of parliament omukyala Ntamongo Nalongo nasaba nti abaana bana Kristo bantwalibwako ekyankwanzi psychologically ne babasomesa at least mindset change because tocha babadde mu nnyingi nnyo babadde n'ebirowoozo bingi nnyo ate bangi ne basikaali soja be bamu ku bantu abateebwa naye aja tuwuza mwinamyano mwebaza okuba nga ate sikaali soja ye yamusembeza naye era bonna beetaagamu omusomo okubeera nga obwongo at least ne babawaayo omwezi gumu bwawawekibiri psychologically ne babawa abantu abasobola babangula nga patriotism obange nga like kano edisina kalema abantu bangi abasobola okusomesa abaana bano okubajja mu kiri
no bajja mu komera mwena abamanye komera alimanye emyaka ena si myangu no bajja mu kiri maybe para talugwanga litata wegwanga oba Jerusalem sali ne bakateka kapito konna omwana kaso otandikirako oba atandikidde ku kyo baka adiwe ya oba ye kaso bakagama ndi nsobola kukola kano nga wala bamuzayi wagaba entandikwa nti ne party moda atekamu entandikwa bindi yatekamu entandikwa afande damulira mukubira omulanga yemu kubasobola okuyamba abavubuka bano Toyota chairman naye mukubira omulanga Jeno Mosca Nebugaba naye mukubira omulanga kubira abasumba b'eggwanga mwenna bapastors abakulu madini n'abagagga batulina mu ggwanga mwenna nje bakubira omulanga bano bannayuganda beetaga Uganda ennungi bavubuka abato betulinamu essuubi ate abasobola okubanga babeera stable ne basobola okutwala eggwanga lyamu mu maaso ate njagala bano bafuuke examples bano singa psychologically babatwala ekyankwanzi tebasoma balina bangi nnyo ab'okubuulira kubanga bo balabyeko bategedde eggwanga bwetambula bategedde nti bwokola effujjo obeera booti bategedde nti ebudde bwoyonoona ng'oli mu byobufuzi ebitakukwatako olina kyofiirwa nokyo nja kubira omulanga office of the president n'abakulembeze abalala bonna mama Nisa Kabanda mama Mine Babalanda Haji Sakandi kata waffe Faruk Kiwunda omuwandiisi wa president w'ekyama namwenna buli mumu kikwatako n'omukulembeze w'eggwanga Jerusalem Sale bwekumanyi nti buli mwaka omuzaala eri abaana bano nga nawe bamanya nti ensobi zaabwe bazikola ne beetonda babasonyiwe ate babasembeze babeere baana ffenna twamala kusembezebwa muzeeyi ebigambo yatugamba ebirungi yatufuula abaana zampita my daughter nejjusa ebbanga enamala nga simwagala nejjusa ensobi ze nakola naye kati ntambula ng'omwana era neegombebwa abantu era ndi mu bulamu bw'omuvinga obweyagaza era mpeereza eggwanga lyange era ntwala ensi yange mu maaso ngulumiza ensi yange kubanga siwera muntu wansi ndala noekyo nsaba father of the nation taata Natasha taata waffe jjajja waffe omulungi waffe baby face nsaba abaana bano bazaale nebaza ekkomera ly'eruzira kubanga bonna tekuliiko awenyera tekuliiko wadde nga si we baliko obulungi ennyo naye si we bali bubi nebaza ba osi nebaza abapoliisi bonna bali mu eruzira abasobodde okukuuma abantu bano nga balamu ne bavaayo munnanga abamu tebaddamu n'olwekyo nja kusaba eggwanga lyonna kimuwa abantu bano bw'atafumitiza osobola batunulira nga bw'olaba naye naawe le balikwata oba naawe teekayokko owuwo maybe utegeere nti munnanga obusibe si bwamu mbasaba bannayuganda twagala ensi yaffe ate tuyagale nga bannayuganda tutwale eggwanga mu maaso bibyo ebigambo byange nze ntukiriza obubaka bwange abantu bangi batunyooma ensi mubabuzi bwa president akola ki agenda kwogera ki this is my work mashallah kati kulipiga abaana bagambe tebamanyi gye badda yes ogenda bayamba otya saawa zino gwe ng'omuntu nenda bayamba kyensobola bayamba kubanga basobola bafuna hotel webagira nga babeera kubanga newobukatono wembaye naye tamanyi takyamanyiyo newaba amanyiyo mukazi we bamutwala talina nnyumba mwagenda kusula talina ngoye talina na transport ono simanyi waabwe oli simanyi waabwe naye nayogedde tuwembaye oliwe kasangati so muzize kasangati kati naye tamanyiiwo kubanga kubona tekwaliko land road baali bapangisa tewali mu land road asobola kutereka pimba myaka ena tebasokere bake psychologically bakakanemu tujja kwogezerako n'abakulu nga atatibuzya namyalo kifu muzzukulu waliwo Captain Michael Mukula Jerusalem Sale abantu bangi okusobola okwogera nabo maybe okulako okulaba nti bano abaana osobola okutamba ne badda ewaabwe oba mu bazadde baabwe naye nawe tosobola kubata